balangaawo olabaawo neddaawo enkera tukeera amafuta mwegali ebisigadde bijja kuteera inshallah twawumula tutunuulira ku aya ezogera ku almiraj naye okumanya nga Allah wakitiibwa tewava kuba ojulizibwa nkukunala ani yalikiriza okukwata ku mali olaba nakati wadde weebuli Allahu akbar obeera muzikiti maamu nasika ebyapa byonna n'abatiisa natta abamu n'akola ki okweganga ku nkomero omusajja n'agamba wae kamuweyo ebbiri musajja ayogedde nnyo naye gamu akafaananyi ng'emaara ennyini yafudde ate gwe mukulu ate olina obuyinza bwonna ani yandifunye ng'akuli wansi kizibu naam shekhe alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam allahumma ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akiriza Sheikh nga tutagenda wala ntandike n'obuntu buno busatu oluvanyuma lw'okwebaza oyo yenna akyefumidde ku 17 katonyeze mwenda Palo FM abeere nga nsooka mujjukiza nti ekitabo ne kalaamu ebyo byo buli woba nga wootudde naddala mu madda ng'eno gye tulimu oba muhadara gwe tulimu ogwa faraid ekitabo tekikubulako anti alondamu main points ensonga eyokubiri n'okujjukiza ku bannaffe oba oliawo gye bali aba beetegekedde program naye negenda okutandika nga ate tebaliiwo. Ensonga eyokubiri yakusatu kwe kujjukiza baganda baffe bonna bekumidde ku radio yaffe emu ku radio ez'obusiraamu abaana bazzeeyo mu ssomero Sheikh naye si bonna nti bazzeeyo waliwo abantu abamu ng'omusana gukyayaka mu nsawo zaffe tusaba Allah ekitiibwa kabategeezesebwa Allahumma amin Allahumma amin ya rabbi kale naam kakati ekyo nga nkimaliriza njaka nyongerera okujjukiza nti baganda baffe abalina naddala abaana aba secondary sebo kakati omwana okusinga okutuula awaka nga tazzeeyo kusoma olwokuba ensimbi teziriwo zimuzaayo baagala 7,000 baagala 800 okusookera ddala olwo ekigambo kyenawuliddeko ekya MPOM nekyadde kirungi nnyo nti omwana gwenza okwagala nnyo omutwale ku biraali naye nga ku biraali ebbeeyi yaayo tojja gikola ki tojja gisobola noonya essomero erituukana n'omutindeera erijja mu ssente z'okola ki ku mutindo gwo omwana oleme kumutuuza waka oba tosobodde ng'era olaba bikubuze bintafiirwa byonna alhadiya sebo eri ku baana ba secondary omwana aleme kutuula awo ajjana andi bbeeyi eyawukana asobola okujjawo najja n'atuukako mu ofiisi n'atubuuza nteekateeka gye tuyinza okumuwa omwana n'alema kufiirwa byonna wakiri bw'abanga oluzungu tasobodde dusoma taamu eno eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ayige esswala ayige Qur'an ayige olulimi olwarabu yeyongereko mu maaso tugambe nti alhamdulillah omwaka tegumukoze eki taguviiriddemu awo tegumusaze so tuba tubiriza nti mweyongere okujja nammwe abantu abakulu mwenna kuba ino programu ekuŋŋaanya abaana ba secondary abaana aba university abafumbo n'abatali bonna kintabule nedda sibo basoma manhaji ezisomesebwa mu masomero g'eddiini era nga bakola n'ebibuuzo kakati ku nsonga eyo tubayita kyetuufu bwe kirina okubeera kyokola ne Allah tutegekerayo pepa ya bibuuzo 4 mu bulwangazi bwaffe bwonna bw'emyaka 215 gyebiri kakati eyemu ku pepa gyetutakumanya kizibu n'olwekyo tubakoowola ayagala okumanya ebisingawo ffe tusangibwa wali nabweru awo wali senta yaffe ku nabweru ku kijegera awo naye ate nga nekabembe tulina ofiisi yaffe oba otuuseewo ku poliisi emanju g'ekizimbe okuli Absa Bank ate era amanju awo waliwo omuzikiti gwetwa Masjid Hidaya butereevu oba otuuse osobola okujja n'omanya ebisingawo oba okuyita ku namba zino wammanga
ku 0703 33 79 98 wamu ne 0772 86 16 sembyayo 0702 58 95 62. Bw'onaaba ezo ziiseeko ojja kumanya ate ebisingakaawo. Kale kkiriza oluvannyuma lw'ekyo Sheikh nyongerera okujjukiza nti gwatugoberera YouTube yaffe weeri channel eyitibwa Islamic Inheritance Consultancy in Uganda. Gendayo subscribing, emisomo gibako egy'enjawulo osobola okujjukiza byosobola okubanga naawe yakatweyungako, osobola okubanga omanya bye tuzze tusoma okuva gye twatandikira n'okutuusa we tuli, osobola okubanga weeyungako mu ntegeera yaffe n'abali mu kiraasi. Asobola otukwata butereevu bw'abanga ddala atugoberedde nga subscribinze wali, kubanga na buli kyonna kyonna kituba tulikodinze tuba tukiteekayo biibenla. Nga mmaliriza ebigambo ebyo kkiriza nakano nkayiseewo katono ddala sebo Qur'an ez'oluzungu gye ziri ku ofiisi eya Islamic Inheritance Consultants Limited awo wennyini Kawempe ku police emmanju g'ekizimbe okuli Absa Bank awo ku Masjidi Hidaya wali ofiisi yaffe wet operating awo. Qur'an ezo za bwereere naye gwe otuwandikira buwandiikize ebbaluwa address osobola okubanga oyita ku namba gye okuwa gwagyetaaze nsobola ogikusindikira nobeera ng'okola ebbaluwa butereevu n'ogireeta n'osobola okwefunira ku Qur'an ezo. So Qur'an ezo kirungi nnyo gwagyetaaze oyite mu bwangu kubanga oyinza okwagala okwapulayinga nga teziweddewo. Ojja kuyita ku 070M 20 6 93 070M 20 6 93. Ojja kuba bw'otyo ofuna ebisingako awo. Eri ne ku WhatsApp oli anabayagala okubanga afuna details ajja okubanga asobola okubanga azifuna. Ekyo nga nkimaliriza Sheikh. Ku mulundi ogwasembayo munnaffe atuwuliriza gy'oli yonna twasembayo nga tuli ku aya 12 mu kugezaako okwagala okunnyonnyola okusinziira mu Qur'an ekitiibwa nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagenda mu maaso kubanga atunnyonnyola ekikwatagana ku busika, kuba twakutegeeza nti Allah kennyini yabyekwatiramu teyabirekera mulala yonna wadde ababaka be yatuma wadde bannabbi tewali n'omu ne bamalayika al-muqarrabiina abali okumpi ennyo ne Allah subhanahu wa ta'ala okusinga ate ffe. Allah teyabakwasa nsonga ezo wabula ye kennyini tawalla dhalika, ye kennyini yeewa obuvunaanyizibwa kinabyekwatiramu. Kale kkiriza twakoma ku aya yali ya 12 Suratul Nisa. Ayina Qur'an omanyi nti yagibikudde essaawa zino abutereevu nga Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza atugamba nti walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw daynin. Kakati litteeka lye twasooka okusoma ku mulundi ogwo gwera litwakomako ne tugamba n'okugamba nti walahunna nabo bennyini abakyala ar-rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna athumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw daynin. Kati ndisooka tukomakaawo ku mulundi gulinda kunnyonnyola ne kutegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku bafumba abameka. Eritteeka lyogera ku bafumba babiri, omwami n'omukyala. Omusajja bw'abanga yafudde, Allah yatandika na mukyala. Bw'abanga omukyala afudde mu bulamu bw'ensi kuba kyenga ate yabuuza tandike naani teri mukyala era bw'aba akubuuza gati bw'onaafa onandikiraani kakale. Kale mutuufu omukyala yakwagaliza nnyo omusajja gw'omuso naye kyengera nno omukyala okubanga omusajja okubanga gw'osoose omuki mukyala wo kyengera neema kyengera yaka almautu neema kam min annas yatlubunaha wala yajidunaha wa in kana wajiban wa muqarrarun ala kulli insan wala kulli hayyin. Allahumma la taj'alni minhum. Ane nabbi yatukwekesa yatugaana okubanga tukusaba naye nga tekyengera kyengera naye ekitasabibwa. Naam, kakati nga tugenda mu maaso ne tugamba nti omukyala bw'aba avudde mu bulamu bw'ensi Allah yakuwa omugabo naawe omukyala kitegeere nti omwami waayo gw'olina ali awo ku lusegere lwo
ebyobugagga byonna byolina Allah subhanahu wa ta'ala yamuwaamu omugabo mu mbeera bbiri. Bw'obanga olina abaana, ekyo twakitunulira ne Sheikh Kakeeto nkakasa olwasembayo, bw'obanga olina abaana, twagamba abaana b'omukyala tebatunulira wa makubo gye gakola ki gye bavudde, naye ate ab'omusajja baliko akakwakkulizo labudda an yakunu shar'iyyiina. Yes, bateekeddwa kubanga abaana ba mu shariya. Ab'omukyala tewali kakwakkulizo, kasita abeera nga mwana wa munnabaana ye, khalas kiba kikakase. So omwana oyo wabanga waali akendeeza ku mugabo gw'omusajja gwe yandibadde afuna ogw'ekimu ekyokubiri ye haafu. Ate bw'abeera nga bw'abanga waliwo omwana, that is akendeeza ku mugabo, bw'abanga taliiwo omwami afunira ddala omugabo gwe gwa kimu kyakubiri mu maali y'omukyala. Ate omukyala omwami w'oyo gw'oli naye bw'afa nga talinaayo mwana wa shariya, basinga okitegeera, ali lawful, ng'omwana oyo si wa bwenzi, direct expression, ng'omwana oyo si wa bwenzi, omukyala Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa kimu kyakuna ku maali y'omusajja. Etteeka lino tulisoma naye agala okuddayo ku principle gye twasoma Allah gyayogera nti lidhakari mithlu hadhil unthayayini, ne wano eri applicable an tariqati ghairi mubashirin. Allah subhanahu wa ta'ala agituleetedde naye nga tezze direct nga wali bwe wagiraba, wanezze etya ejjidde migabo. Omusajja baba na haafu, omukyala n'abeera ne koota, kiba kitegeeza ki? Ti omusajja adabolinze eki? Yes, naam, hadha huwa alhaq. Principle esigala ekola ki? Etambula mu migabo gyonna erujja giraba. N'olwekyo ate bwakibeera ng'omusajja ng'omukyala nga omwana obadde naye, omwana oyo naaba nga akendeeza ku mugabo gw'omusajja, gw'omugabo gwe wali badde osookera ddala okufunwa ogumunene ku maali y'omusajja, ate omusajja gw'agenda okuddamu gwe gw'ekimu ekyokuna, ate gw'ogende mu kimu kyakumeka kya munaana, singa omusajja abeera alinawo abaana. Singa omusajja abeera alinawo abaana, kiba kitegeeza nti gwe omukyala mu maali y'omusajja yabbaawo ogenda kufuna kimu kya munaana. Kitegeeza nti kwata ekimu ekyokuna kigabizeemu bibiri, ogenda kufuna an eighth, gye tuyita eighth. Quarter divided by 2 you get an eighth, oba ofuna kimu kya munaana ye maali omukyala gyafuna mu maali yabba singa omusajja aba alina abaana. Ekyo nno nga tuvuddewo ku nsonga eyo yetteeka lye twasoma lye twakomako ne mukadde waffe Sheikh Kakeeto, akkiriza ate tubeere nga tweyongerayo mu tteeka eddala. Etteeka eddala liri mu aya eno yennyini. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu tteeka lino eriddako mu aya yeemu nga tetunaba kufulumamu, eryetteeka eri abafumbo nga tulimaze. N'agamba Allah subhanahu wa ta'ala mu tteeka lino eridda lyokubiri mu aya naga nti wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudusu fa in kanu akthara min dhalika fahum shuraka'u fi thuluth min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayra mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Al-aya kati etteeka lino eryokubiri gye tusoosotola, Allah agamba nti wa in kana rajulun, naye ate singa omuntu abeera nga yurathu kalala. Ebigambo ebyo bibiri, ekigambo yurathu n'ekigambo kalala, abamanyi baabyawukanamu mu ndaba ez'enjawulo. Twafunayo abamanyi ku sayidi y'olulimi olwarabu be ba Sheikh Idris Luswabi, ne tufunayo ate abamanyi abalala ku sayidi eya shari'at al-islamiyya mu faculty be bashekhe abangi betumanyi abatiikirivu ennyo mu ulumu shar'iyya nga bategeeza ne mu nsonga ezebbiri. Ekigambo kalala abo omusayidi kusayidi y'olulimi olwarabu bakikozesa, omuwarabu bwakikozesezza ategeeza kirina amakulu ag'enjawulo, naye tujja kutwalako gamu kusooka. Batugamba ekigambo kalala bajjamu ekigambo ekiyitibwa kalla. Ekigambo kalla omuwarabu asobola okikoza nti kallati rahmi, maana dhalika yani ba'uda, omuntu okunyanga kigambo ki ba'uda ismu fi'il au hayhata yani ba'uda ng'omuntu okubeera nga wa luganda lwewala. Mu makulu agasookera ddala ku sayidi y'olulimi olwarabu batugamba nti omuntu ekigambo kalala lwe bakikozesa babeera bakitegeeza, kitegeeza omuntu oyo waawala
mu kuzaalibwa kangabe munnabaana mu kuzaalibwa nti bwe tuba nga jjajja waffe atuzaala nga ffenna tulina obuddiro bwe bumu omuntu onaaba nga weewalako kati nja kuwa example nga nze bwe tunaabeera nga nze taata wange y'omu ne muganda wange ngaye tulina baganda baffe taata baffe baazaala ontegedde bulungi alaba baid bauda omutegedde bulungi baganda baffe mu taata nti tulina baganda baffe abamana ne taata effe ne baganda baffe mu taata nga mama waffe si y'omu yani bauda rahim ontegedde bulungi oweewala ontegedde bulungi yes ayingira mu kalaala nkunnyonnyola okusinziira ku ndaba z'abamanyi ab'enjawulo yes n'abala ne bagamba era kyekimu nesiresi n'abiranga muli baluganda baluganda wamu naye ate ne wabaawo munnammwe nga ye weewala wa luganda lwero nka for example nze mathalan ne taata nzaala kati ne wabaawo ate taata omuto nga naye alina abaana kati gw'olaba ntaata omuto n'abaana be abaana ba taata omuto bali wala kunze ate eri taata wange so babeera bakyali wala mu kusembe kyentegeeza yes babeera bali wala mubeere faanako bwetu mu kifaananyi kyenyinza okukubira then ate abalala bamanyi ne batugamba ekigambo rahim bakikoze kalla abo kalaala mu kigambo ekyo bategeeza nti ye muntu ge makulu genda okutwala kuba ebigambo bingi balina endaba ziri mukaaga ku nsonga eyo naye tugenda kutwala zino ebbiri endaba ey'okubiri ne bagamba nti ekigambo kalaala kitegeeza omuntu okubeera ng'afudde naye nga taleese mwana yes ng'afudde taleese mwana ontegedde bulungi yes nga taleese mwana ago makulu ga kubiri bagambye mwana tuli ku mwana nga taleese mwana ago makulu ga kubiri amakulu ag'okusatu batugamba nga taleese mwana taleese wadde omuzadde yenna ago makulu ga mulundi gwa kusatu oba ontegedde bulungi taleese mwana taleese muzadde ontegedde bulungi yes naaba nga afudde bwali nga taleese muzadde wadde omwana kati naye ng'ate alina abooluganda kati bakalaala kyenjagala oyo atuwuliriza kitegeere ti bakalaala mu Qur'ani bali ba mirundi ebiri ontegedde bulungi bano betusoose okusoma wano be bakalaala abasooka bano betwogerako twogera ku booluganda ntegedde bulungi mu maama booluganda ku maama yes abooluganda ku maama abo munnange betwogerako olunaku olwaleero so singa omuntu abeera nga alina baganda be kuba ffenna tubalina abasinga obungi tubalina Allah subhanahu wa ta'ala bino byalaga nti wa inkana rajulun yurathu kalaala singa omusajja abeera agenda kusikirwa nga talina baana ontegedde bulungi naye ng'alinayo abooluganda ontegedde bulungi Allah kyategeeza ng'alinayo abooluganda fahum nagamba nti yurathu kalalatan aw imra'atun oba omukyala walahu akhun asobola okuba omukyala nga yalinayo baganda be abalenzi oba omusajja nga alinayo abaganda babaki abawala n'abalenzi nga bali kintabulire no matter what naga nti walahu akhun aw ukhtu nga alinayo owooluganda mulenzi oba muwala ontegedde bulungi nga yafudde alinayo abooluganda naga nti falikulli wahidin minhum as-sudusu Allah baganda baabo yabagabirako ku maaliyo kimu kya mukaaga tawdih al-mithal yes buli omu yabagabirako falikulli wahidin minhuma as-sudusu bombiri buli omu afunako kimu kyaki kya mukaaga ku maaliyo example ejj'okuvaayo amangu yeeno ampuliriza mwannyinaze mukadde wange oba muganda wange tuli baluganda for example ampulira bulungi taata waffe ali ogwo ali omu naye tulinayo baganda baffe mu maama oba ontegedde bulungi kaakati kufa abooluganda fetugaye tuli basatu munnaffe owookusatu afudde naye nga munnaffe oyo owookusatu ompulira bulungi tugatta naye nze ngatta naye maama ontegedde bulungi ne taata naye ate nga gwe ampuliriza ogatta naye maama yekka ekifaananyi okiraba gwe ogatta naye maama yekka naye nze ate ngatta naye maama naani ne taata naye mu kiseera waafiiridde taata waffe yafa ontegedde bulungi maama asobola okuba nga waali oba nga takola ki taliiwo no matter what ye bw'abaawo ne baba taliiwo
ye mama taliiko nnyo nsonga ku baana be, ku baana bambayita abaana ba maama. So maama bw'abanga wali bataliiwo, baganda baffe abo basobola okujja kubanga ono afudde talise mwana, ekyo kimu. Ekyokubiri talinaawo ki? Ekyokubiri talinaawo muzadde, taata taliiwo, kuba taata bw'abaawo taata alina omuzikiko gw'amaanyi nnyo. Kakati olwo baganda baffe bali eri Allah subhanahu wa ta'ala yabasika n'abasembeza okubawa ku mugabo gw'emmaali yaffe nga bawa kimu kyaki, kimu kya mukaaga. Barakallahu fikum pal FM tumusana kunazimendea kula mtawalijo tuli mu programu emmaali y'abasika. Seka yantereza munani gamye emmaali y'abamulekwa naye kati wano tubadde wenye tukufundikiridde. Tulina abafuna nga si omulekwa. Kituufu. Ekitegeera emmaali y'abasika. Emmaali y'abasika. Bonna abagenda mu mbeera nti omuntu amujjuludde. Awolo twongera okubiriza abantu ddala aboliza palo ntulwane nnyo Allah tumusabe. Jalla jalaalu. Obusobozi okufuna emmaali eya halali. Naam. Kuba g'ogitwala mu haramu naye ate bagitwala mu halali. Gwe kubalwako mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala bano basanyuka bafunye hakki yaabwe bagenda kugira hani amali'a. Naam. Nabwe kityo omuzawa ku Pal FM tuli mali y'abamulekwa, mali y'abasika jetusoma tugenda kumuna makatono inshallah tutukumbira bi'idhnillah tujja kubeera nga twefundikira omusomo gwaffe omulungi omwagala ne Sheikh Umar Kasuli kwatagana ku mali y'abasika. Naddala mu aya zitusomeko waggulu inshallah ta'ala.